Yes, alright, tubale kubanga tsera oli ku Projan Media TV nkugamba nti ekyokola ky'amannyo nga bw'okiwulira. Njaga ate ntubine ku mukano gyange mwena nga mulayikinga ne mufollowinga ate era abadde batannaba ne basubscribinga mbagala nnyo. Mwena abali mu Jordan, abali e Katsa, abali Oman, mwena tubagala nnyo wano ku Projan Media TV. Kakati essaawa zino mwenjogerera amawulire mangi nnyo gamaze okubanga gatuka ku mmeeza za Projan. Olunaku tujjukira bulungi nnyo omwami ayitibwa Omar Sali. Omusajja ba wa Faridah Nakazibwe. Faridah Nakazibwe ono akola ku NTV, asoma amawulire ga kawungezi ate era alina ne program ja hostinga ku makya ayitibwa mwasuze mutya. Kakati nno Faridah Nakazibwe kyaddaaki bamaze nga amaze okuba nga ayawukana nebbaawe ayitibwa Omar Sali. Omusajja ono emabegakawo yagulira mwana muwala ono ennyumba matiribo, n'ennyumba etunula ng'omuntu, ng'ennyumba etemagana enyirira bitya. Naye kaakati nno Faridah Nakazibwe yagenze ku mukutu gwe ogwa Facebook n'apostinga, alina ebigambo bye yataddeko naye nga biraga alina gwa breakinze naye oba obisomye bulungi nnyo ogenda okumalirizayo wansi kubanga biwanvu nnyo. Kigambibwa nti Faridah Nakazibwe amaze okuba nga ayawukana n'omwami we gw'abadde ayinamuuko abaana babiri. Bamaze okubanga bawukana mu mirembe era ya postinze n'agamba nti no ekya just mulinde divorce. Kakati no nzawe nkubuliza gwe wa Projan Media TV. Kino no Faridah Nakazibwe olowooza lwaki yayawukanye n'omwami we? Ffe wanene tugenda kuba tukuletera ensonga nnyingi nnyo tugenda kuba tunoonyeza tutegeere ekyaviiriddeko Faridah Nakazibwe okubanga ayawukana n'omwami we gw'alinamu abaana babiri ayitibwa Omar Sali. Amuwadde ennyumba, amuwadde emmotoka, n'amuwadde buli kimu. Omwami abadde mwenzi abadde ki? Kubanga Faridah Nakazibwe alaga okunyolwa n'ennaku nnyingi nnyo engeri gy'abadde ayitamu. Kale fano Projan Media TV tugamba nti okola omulimu gw'amaanyi, likinga, sharinga, commentinga, amawulire mangi gati.